Eddy Kenzo yavuddeyo muyimbi waffe nabanga posting ekifaananyi bambi nga asitudde baby omu Amaal muwala we, of course yamuzaala muyimbi waffe Diva Rema Namakula, yabadde having some good time ne baby ono mukubeera nti taata w'omwana ate nga mabegakawo twamulaba bambi musajja wattu yayisibwa bubi, okitegeeza yayisibwa bubi kubanga baby ono yali tamufuna mufuli oba yali tasobola kumuaccessinga na kumulaba mu mbeera eyo. Kale mukubeera nti kyamunyiga musajja wattu ate basobodde okubanga bamuwa kibebi kye kino kya Amaal na spending olunaku lamba nakyo ne bavinga good time baby Amaal ne bamutwala ne bamugulira byayagala obulamu n'abunyumirwa okugamba everything was good for Eddy Kenzo. Mukubeera nga Eddy Kenzo yabadde very excited, yanyumiddwa okubanga spending time ne muwala we, okitegeera omaje ekitegeeza okubeera ngo spending akadde akole daddy daughter oba daddy son moment kwegamba kina engeri gyekyongera okubeera nga mubonding omuzadde n'omwana. So Eddy Kenzo yabadde nga having the time ennungi ne muwala we, kyamu exciting nnyo, yabadde so excited yanyumiddwa. On top of that n'aba nga ate oluyimba olupya olunaku olwaleero atadde audio oluyimba baluyita weekend. Oluyimba baluyita weekend mukubeera nti okyenjawulo ekiri ku luyimba luno lwa weekend Eddy Kenzo lwe yakata. Of course ekifaananyi kino kyeyekubiza bangi mukirayi nga kitrendinga all over social media nga asitudde Amaal nga asitudde kibebi kye bambi Amaal akuze muwala muto mulaba kale mukubeera nga ekifaananyi kino kyatrendinze Eddy Kenzo yasanyuse nnyo n'okuba nti yaspending time daddy daughter time n'agamba oluyimba luno keefuuke artwork oba keefuuke cover photo y'oluyimba luno Eddy Kenzo olupya lwatadde baluyita weekend. Manya ze original Benja